Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera nga bulijjo Sebambulidde Patrick Nzendiwo okubeera ate nga nkusakira ate era n'ogga kusombera nenga kutuusaako ate naba kubanga osubscribinga ku mukutu guno nja kukusaba kirira wansi awo wennyini woolaba ekigambo subscribe kikwateko kwata ku kade aka notification ogenda kubanga ate tomisinga nsonga yonna. Nina amawulire genjagala okubanga nkuwaggwa mpuliriza eggwanga erya Djibouti jjukira mabegakaawo twakuwa amawulire mu ggwanga erya Djibouti ly'eggwanga lyokka ku lukalu lwa Africa eririna military base eyeggwanga erya United States of America era nga kigambibwa nti eggwanga lya America ebikwekweto byonna byeriyinza okubanga bisuubira okukola ku lukalu olwa Africa beesi yaabwe emanyiddwa nga Camp Lemonnier mu ggwanga erya Djibouti kigambibwa okubeera nga byonna ebikwekweto bye basuubira okukola bijja kuba bisinziira ku beesi eyo military base esangibwa mu ggwanga erya Djibouti. Wetwogerera ng'eggwanga lino jjukira nakugambye eggwanga lya America bwe liba lyakola kikwekweto diba ne kye bayita military base mu region kwe basinziira okubeera nga bakola ebikwekweto byabwe. Mu ggwanga erya Djibouti we wali base ey'eggwanga erya United States of America emanyiddwa nga Camp Lemonnier. Eggwanga erya Djibouti amawulire gafulumye, amawulire gano nga gayitidde ku mukutu ogumanyiddwa nga ADF. Si ADF ene yaba yeekera wabula ADF ng'ekya ADF kino kistandinga Africa Defense Forum era nga guno mukutu gw'amawulire ogukwata ku nsonga nga guweereza nsonga za military. Oba ontegedde bulungi nnyo omukutu ogwa ADF gumanyiddwa nga kibayita Professional Military Magazine lupapula wabula nga luwandiika ku nsonga z'amagye. Olupapula luno okusinziira ku lupapula luno amawulire agafuluma bbanga ttono nnyo eriyise nti eggwanga erya Djibouti lyafuna oba ligenda kufuna oba lyafunye ennyonyi ez'omutawaana zengenda okubeera nga nkutegeeza gwampuliriza era ng'ennyonyi zino ze gafunye ejje ly'eggwanga erya Djibouti ery'omu bbanga baabawadde ennyonyi ekika kya Cassena Grand Caravan X-Table Prop aircraft for special missions okukola ebikwekweto ebyenjawulo omuli okwetooloola ensalo z'eggwanga erya Djibouti omuli okwetooloola okwetooloola oba okulawuna okulaba amazzi gonna agali awo bagali safe okulaba oba olukalu lwa Africa luli safe. Ennyonyi zino zaabaweereddwa eggwanga erya United States of America ku nsonga ki nkugambye jjukira eggwanga lya America lirina military base yaalyo Camp Lemonnier mu ggwanga erya Djibouti. Lwaki ogenda kuwulira okusinziira ku kiwandiiko ekyafulumidde ku mukutu guno ogumanyiddwa nga ADF nga bwe nkugambye Africa Defense Forum. Okusinziira ku kiwandiiko kino nga bagamba Djibouti, the Djiboutian Air Force will receive 2 Cessna Grand Caravan X-Table Prop aircraft for special missions such as border patrols after a contract award to Textron Aviation. Amagye g'eggwanga erya Djibouti ag'omu bbanga gagenda kufuna ennyonyi 2 ez'ekika kya Cessna Grand Caravan X-Table Prop nga gano gagenda kukola emirimu egy'enjawulo omuli n'okulondoola ensalo z'eggwanga eryo okulaba ebyobukuumi oba ebyokwerinda ku lukalu lwa Africa n'ensonga zonna oba kye bayita special missions ebikwekweto ebyenjawulo ku lukalu lwa Africa nga nabyo bigenda kukolebwa oluvannyuma lw'okuba nti eggwanga lya Djibouti lyaweereddwa ennyonyi zino. Oli ku mukutu gwa Red Zone TV njagala kubeera nga nkusunirako ku nsonga eno nja nkuwa soosi naawe n'ogenda maaso n'okuba nga weenoonyereza ojja kugenda ku mukutu baguyita ADF oba Africa Defense Forum ojja kuba nga ate naawe obifuna. The contract was placed by the United States Army Contracting Command. Endagaano eno yateekebwako omukono kampuni y'eggwanga erya United States of America emanyiddwa nga US Army Contract Command. Endagaano eno oba contract eno nga baagiwa kampuni emanyiddwa nga Textron Aviation mu ggwanga erya Djibouti. Naye njagala nkugambe nti eggwanga lya Djibouti we wali base oba kye bayita military base emanyiddwa nga Camp Lemonnier ey'eggwanga erya United States of America nti ebikwekweto byonna ebiba bigenda okukolebwa ku lukalu lwa Africa biba bigenda kusinziira ku base eyo okubeera nga bisaasaanira okulaba nga America etuukiriza ebikwekweto byayo byeba yandiyagadde okubeera nga ekola. Mukutu gwa Red Zone TV Sebambulidde Patrick Nzendiwo okubeera nga nkutwala emabegakaawo twakuwadde amawulire ng'eggwanga lyerimu erya America lyalagidde eggwanga lya Rwanda okubeera nga lijja amagye mu ggwanga erya Congo. Mu ngeri y'emu balina kye bayita Nairobi Peace Treaty eggwanga erya America liri wakati mu ndagaano eyo. Eggwanga lya America lyerimu lyalagidde era lyawadde advice eggwanga lya Congo okwekolera ku nsonga zaalyo nga bagenda kubawa obuyambi obutannategeerekeka either nga buli military oba nga buli financial
eggwanga lya Congo erikulembera Felix Tshisekedi babawadde amagezi mwekolere ku nsonga zammwe mulwanyise abayekera bali mu ggwanga lyammwe. Eggwanga lya America ligenda kubeerawo okubawa support, era buli ggwanga lyonna oba gavumenti yonna ebadde eri emabega w'akabinja akamu akabayekera wetwogerera nga si birungi nga bw'oyinza okuba ng'okitegeera gwampuliriza. Jjukira emabega kaawo twakuwa amawulire ng'eggwanga lya Uganda okusinza ku reports ezaafuluma gaafuluma nga galaga nti eggwanga lya Uganda n'eggwanga lya Rwanda ge gamu ku mawanga agazuuliddwa nga gali mabega w'akabinja kabayekera ka M23. Kati nno ojja kwekolera research olabe kiyinza kuba nga kyekiddako era kiyinza kuba nga kifubutukawa era kiyinza kuba nga kiva ku ki. Nze nkuwa ensonga ne nkuwa source naawe ne weekolera okunoonyereza okukwo. Wuliriza. The United States has supplied caravan aircraft to a number of African nations for ISR missions. Eggwanga lya America liwadde ennyonyi zino ku mawanga ag'enjawulo mu Africa era ne gaba nga geekolera ku nsonga ez'enjawulo. Okuzzaako emabega mu mwezi ogwokusatu Maachi w'omwaka wa 2022 kampani emanyiddwa nga Textron yategeeza nti yaweebwa contract okuva mu kampani emanyiddwa nga ATI Engineering Services. Contract eno nga gye baabawa yakukola ennyonyi nnya ez'ekika kino ekya Cessna Grand Caravan X turboprop. Eggwanga lya America gye zaawadde eggwanga erya Djibouti. Naye nkugambye ako tokeerabira nti America erina military base emanyiddwa nga Camp Lemonnier mu ggwanga erya Djibouti. Yaaki onaawulira ennyonyi zino ze babawadde. Kugambye nkuwa ensonga n'enkuwa naawe kenyini noweenoonyerereza. Kigambibwa nti ennyonyi zino mu gimu ku mirimu gye gikola zirina kamera enkessi nga zisobola okukuba ebifaananyi nga ziripootinga butereevu ku beesi eno emanyiddwa nga Camp Lemonnier, military base y'eggwanga erya United States of America esangibwa mu ggwanga erya Djibouti. Ennyonyi zino zisobola okukuba ebifaananyi n'amaloboozi mu nkola ey'ekyama. Mu bufunze ennyonyi zino nkessi. The Grand Caravan X aircraft first flew in 1982. It is used by air forces, regional airlines, charter operators and cargo carriers worldwide. Ennyonyi ezigwa mu kategori eno kigambibwa nti zikola emirimu mingi nnyo. Mulimu ekika kya zino nga zo zitambuza bantu, mulimu ekika kya zino nga zo zitambuza migugu, mulimu ekika kya zino nga zo zikola mulimu gwa bukessi. Zikuba ebifaananyi nga bwe nkugambye ne ziba nga ziweereza ebifaananyi butereevu ku beesi eyo eya Camp Lemonnier esangibwa mu ggwanga erya Djibouti. Wabula ate kisobokera ddala era okusinziira ku mukutu guno kisobokera ddala okulaba ng'ennyonyi eno ekwasuka ebifaananyi paka ku kitebe ky'amagye ekya America ekisangibwa e Pentagon mu kibuga ekimanyiddwa nga Washington DC nga kye kibuga ekikulu eky'eggwanga erya United States of America. Ennyonyi ekika kino nga bwe nkugambye ze bawadde eggwanga erya Djibouti. Kirowoozebwa America yandibanga eteekateeka obanga erina mission ez'enjawulo zeyinza okuba nga esuubira okukwasaganya naddala ku lukalu olwa Africa. Era kirowoozebwa okuba nti y'ensonga lwaki kampu eno ba military camp esangibwa mu ggwanga erya Djibouti ya mugaso nnyo, era base eno ba military base evaako ennyonyi nnyingi nnyo, era nga kirowoozebwa nti n'ennyonyi eyalabikako mu bwengula bw'eggwanga erya Uganda, eggwanga erya Uganda ligenda eri obitegeera ng'obudde buyise, kirowoozebwa okuba ennyonyi eno yali eva ku base eyo. Sijja kukumalirayo wabula nja kukuwa source. Genda ku mukutu gw'amawulire ng'eno magazine bafulumya amawulire emirundi 4 mu mwaka, wabula nga bafulumya amawulire nga gakwata ku nsonga z'amagye. Era omukutu guno ng'okugambye baguyita ADF, Africa Defense Forum. Guno nno omukutu oba lupapula lw'amawulire ekyoyinza okuyita a professional military magazine published quarterly by the US Africa Command, ekitongole ky'amagye ekya America wabula ekikwasaganya ensonga z'olukalu olwa Africa. Amawulire gano ge tukuwa gagoberere, ensonga zino ze tukuwa zigoberere, wabula ekisinga obukulu subscribe ku mukutu guno ogwa Red Zone TV. Ensonga zonna ogenda kuba tozireka. Nja kusaba ogende ku mukutu ogwo ogw'amawulire gwe bayita ADF, ojja kubanga byenkugamba obyefunira ofune n'ekiwandiiko ekijjuvu, wabula nze nkusomeddeko samale, nkusamalizingiddeko obeere ng'ofuna ebitonotono by'oyinza okuba ng'ofuna. Ebirala ojja kugenda ku mukutu ogwo ojja kuba ate obisangayo. Webale kubanga okyagoberera, tuwuliziganye mu updates eziddako.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okubeda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomebwa, omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.